Okuloota eddagala eriyitibwa magere ga nkoko kitegeeza ki? Akati ono mwami yabuuzizza ekibuuzo kino. Ateekwa okuba nga yaloose eddagala eriyitibwa magere ga nkoko, ate ndowooza ne likoma awo n'ataligenda nnyo wala, kati abuuza litegeeza ki? Eddagala eriyitibwa magere ga nkoko linywebwa singa abalongo babeera nga bakubanja. Abalongo nga bakubanja, abalongo bwe babeera babanja batera okulwaza mu lubuto. Oli ayinza okufuna ebintu ebimuluma ng'ebisa. Ebisa byebisa kye kirwadde nga bw'olaba omukyala w'olubuto kyafuna ng'agenda okuzaala oba ng'asindika. Ebisa nibaga nti ebisa bimuluma nga asindika omwana oba nga anaatera okusindika, byebisa. Kati waliwo ebirwadde ebiruma abantu ebyekuusa ku bisa, n'owulira nga ayagala okuzaala naye nga tetolina lubuto, ne bw'oba mwami kikwata. Okitegedde? Kati ababimanyi obulungi bwakulaba ategeererawo nti buno obulongo bwe bubanja ono. Obulongo bw'obuzaale bulumya ekintu ekyo. Obulongo bw'olubereberye obw'Abakabaka obw'obutonzi bulumya ekintu ekyo bw'abanga lubaala atudde ku bulongo obwo. Okitegedde? Kakati awo abakugu afuna akeeyeeyo n'akatabulamu magere ga nkoko n'ayenga n'akuwa n'onywa. Okitegedde? Oba n'akuwa omulandira gw'akeeyeeyo n'ogattamu magere ga nkoko n'ogaayagaaya n'omira otuzzi otwo. Gye ddagala lyokka ku balongo eryo. Abalongo singa muba n'abalongo nga ebbanja lyabwe likutte wansi ne waggulu. Ekirala, magere ga nkoko ateekebwa mu balongo nga basibibwa. Emikolo gino gye tukola egy'okuyita abalongo, magere ga nkoko ateekebwamu mu ddagala eryo erigendamu. Okitegedde? Nga basiba abalongo. Magere ga nkoko alanyizibwa atya? Magere ga nkoko bamulanya nti magere ga nkoko tegatta baana baago. Okitegedde? Amagere g'enkoko tegatta baana baago, nti enkoko ne bw'etakuleeta ne bwewanika okugulu ne bwesansa bageeta ng'etakule noonya buwuka, ne bw'ogirengera ng'erinnya akaana, enkoko ezitowa ate akaana kaba kato, naye enkoko ne bw'ekalinyiseeko etyo omugere tesobola kettira. Kyokka ate akati kayinza okkuba akakoko ne kafa, akagogo kayinza okkoona ku kakoko ne kafa, naye enkoko eyinza okuba ng'ezitowa n'erinnya akaana nolaba edda ng'ekalinyidde ku ttaka, naye enkoko tesobola kutta kaana kaayo. Kati eddagala eryo magere ga nkoko bye bigambo ebiriranyizibwako. Magere ga nkoko tegatta baana baago. Era awo we basinzira okwegayirira abalongo ti abaana abalongo mukkakkane, magere ga nkoko tegatta baana baago, nga weeyambisa eddagala eryo. Eddagala eryo linaabibwa, bwe limala okunaabibwa ate linywebwa. Singa obulwadde obuba bukuluma oli aba akizudde nti bwekuusa ku balongo. Kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo. Era kati eddagala eryo olina oddinaabako okuva lwe waliroose, olina oddinaabako, olina oddigattamu akeeyeeyo n'olinaabako. Oteekwa okuba nga waliwo embeera enzibu. Ono abuuzizza ekibuuzo omwami ono nti kiva ku ki okuwummuza omutwe ku ppiro? Kyokka n'owulira ng'alina ekintu ky'ayingiramu nga kiringa ekisolo oba nga kirimu ng'emmese bw'ebeera. Onabuuza nti kiva ku ki okuwummuza omutwe ku ppiro, n'owulira nga alinga alina ekintu ky'oyingiramu oba nga ekintu oba ekyayingiramu naye nga owummuza mutwe ku ppiro. Kati kino ekibuuzo nza tukigatta ku kiri ky'asoose okuloota. Aloose magere ga nkoko ne tumumunnyonnyola mu odi eri esoose. Magere ga nkoko tegatta baana baago. Magere ga nkoko ddagala lya balongo. Magere ga nkoko lijja singa abalongo baba batabuse oba singa balitabuka. Okitegedde? Okuloota magere ga nkoko abalongo baba bavudde mu mbeera. Akati bano abaami abeetuulako
ne balaalika ne bakola kinsonga yazimanya bwalaalika nja kukola nja kutuukiriza biki kyekireeta embeera eyo okulota magere ga nkoko nga waliwo omuzimu ogukwatiddwa ekisa omuzadde ne gugamba kozesako kamagere ga nkoko nga gulaba abalongo bandikutta kubanga abalongo batta oba kitwandiise okusala. Magere ga nkoko ateekebwa mu baana nga basibibwa bagenda okuwundibwa. Bano abaana be tuyita bano. Magere ga nkoko lye limu ku ddagala erikulembera ne mugendamu omugosoola ne mugendamu olumanyo ne mugendamu oluwabula ne mugendamu eddagala lingi erigenda mu balongo. Okitegedde lisekulibwa ne ligenda mu balongo nga bagenda okusibwa. Naye nga magere ga nkoko ly'eddagala erisooka. Eddagala eryokubiri gwandibadde mugosoola bw'otyo n'eddagala eddala. Okitegedde. Kati magere ga nkoko alina mugaso ki mu balongo? Nti abalongo bamanyi okutabuka. Abalongo bwe mubasobya eka bayinza okusala omuntu. Bwe mubasobya bizinensi zandikwata omuliro. Bwe mubasobya ebintu biyinza okukyankalana. Kati kyekiteesaamu magere ga nkoko tegatta baana baago. Kubanga amagere g'enkoko enkoko ne bwerinnya akaana kayo ne bweba ezitoweetya tekatuusaako bulabe. Kyokka ng'ate gobera olabe kalinnye nnyo. Kyokka ate akaana ako bwe kakoonwako akantu oba kayinja oba kati akaana kayinza okukosebwa oluusi ne kafa. Naye ate ekigere ky'enkoko tekikatta kyo ne bweba ezitowa nnyo ng'ekalinnye ekeemalizzaako. Kati wewava erinnya eryo nti amagere ga nkoko tegatta baana baago nti abaana abalongo temunyiiganga kutta. Era abalongo bwe batabuka babalwaza ebirwadde ng'okulwala nga bw'onoobanga omukazi azaala okulumwa ebisa. Abasajja bakifuna mu lubuto omwo ne bakifuna nga kiringa ekisimbye muno mu kisekeseke mu nnyuma bwe bityo ng'omukazi agenda okusindika omwana ebisa. Abalongo b'obutonzi ab'olubereberye balwaza ekintu ekyo n'abalongo b'obuzaale balwaza ekintu ekyo. Akati abakugu we bafunira eddagala ly'amagere ga nkoko ne bagattamu akeeyeeyo. Okitegedde. Akeeyeeyo ako n'onaaba eddagala eryo ng'era olinaaba olaamiriza nti magere ga nkoko tegatta baana baago. Abaana abalongo nsaba mukakkanya obusungu era balikuwaako n'olinywako. Okitegedde. Kakati mu ngeri y'emu bwe tumaze okunnyonnyola odiyo eyo nga tunnyonnyola ku magere ga nkoko g'obadde waloose, ate n'oddamu n'osindika ekibuuzo kye kimu lwakuba tubadde tetukirabye tikiva ku ky'okuwummuza omutwe ku ppiro n'owulira nga oba omwayingiramu ekisolo oba ng'ayingira mu kisolo. Okitegedde. Kitegeeza nti waliwo ekirongo ekikulibbize naye ng'ekirongo ekyo we kinakwatirako ojja kusimbayo ekitooke. Okitegedde. Omanye ebintu ebisinga bijjanga kusaaga. Eriyo omuntu abeera wakati w'okuwulira n'obutawulira nga yeebase n'agenda okuzukuka ng'abadde ng'alaba atadde omutwe ku musota. Agenda okukeberawo nga teguliiwo. Oli n'azukuka ali wakati w'okutegeera n'obutategeera ng'ali mu tulo naye ng'akugamba mbadde mu tulo naye ate mbadde ndabira ddala nga nezzisa omusota oba nga neebase n'omusota. Okitegedde. Kati ebintu ebyo bityo we bijja. Kati waliwo abalongo abatabukira ddala. Ogenda okebera mu ppiro nga temuli mmese temuli kisolo kyonna naye ate gwe bw'owummuzaako omutwe owulira nga omwayingiddemu ekisolo oba ng'ayingiza omutwe mu kisolo. Kati ekyo kirongo. Oyo mulongo yennyini naye omulongo ajjira mu kisolo muganda wange taba mwangu. Kale nno mulekeraawo okwetuulako. Bintu ebisinga mubimanya mugende nga mukola nga mutereeza. Naddala ensonga ezo ez'abalongo musajja gwe zinyiikirire. Lubaali wamwe atudde ku bulongo bujja kuzaalira akabasa. Okitegedde. Kale nno kyekikulooseza eddagala eryo ery'amagere ga nkoko. Oyo mulongo si ddogo. Oyo mulongo oyo gw'owulira nga mupiira awummuzaako omutwe n'owuliramu ng'ekisolo. Okitegedde. Oyo mulongo kyekikulooseza eddagala ly'amagere ga nkoko bakuwadde ekikolo n'eddagala. Omulongo oyo wa bulabe. Magere ga nkoko aba wa balongo. Kati linaabeko olinyweko ng'oligassemu akeeyeeyo. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.